Gasimbagane Ne Bannamawulire tubaniriza nnyo nate abatuuliza bassebo ne bannyabo mwasuze mutya ababuuzaako Dick Nvule kulamu nange Peter Kibazo ataliiwo olunaku olwaleero mu studios negatiddwako banange Charles buuza kubatuuliriza busembedde tubakabaka bakatonda bwasembera bwe buliwo katonda yafuga ate yeyongera okufuga. Okay. Twegatiddwako ne Moses Mulondo ye president w'abamawulire abagasakira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Moses buuza kubatuuliriza. Mwebale nnyo abalungi abateze Radio Simba okubeera nga mutuuliriza ebiruloozi bye tugenda okuteesa ebizimba eggwanga era ssebo njagala kutumirako abantu bewaffe w'obulenzi bawuliriza nnyo Radio Simba. Abantu b'omu Luweero generally bawuliriza nnyo Radio Simba nnyo era mmanyi nti bangi kaakati batuwuliriza ssebo. Okay, nsuubira okwegattibwako Siraje Lubwama, Ahmed Katerega, oboolyawo ne Honorable Aisha Kabanda. Naye engeri Siraje gy'ataliiwo Moses ngenda kuwedde mulino olyetikka ery'okutuyisiza ku mawulire. Oba naye agasomera ku stand nga Rwomushana. Tayinza kubanga agasomera ku stand ate kubanga vision emwayo copy. Vision emwayo copy ye mpoza ayinza okusoomozebwa okufuna eya Daily Monitor. Oba ne observer. Naye tuwe ku mawulire agabadde mu weekend ebadde etya mawulire. Weekend ebaddemu amawulire mangi nnyo agakutte omubabiro naye ng'ekisinga obukulu ennyo kyekya abasomesa arts okubeera nti batadde wansi ebikolwa nga bali mu kwekalakaasa okulaga obutali bumativu. Badde bagiwambiye otandise kwa speech. Siraje asonde. Okay. Nga Siraje weteekateeka mbadde ngamba nalabako omusajja omukulu sajja nga wamaanyi ng'ali mu corona naye ng'atudde mabega mu corona ate ng'asode. Nti ekintu ky'abasomesa arts actually ge mawulire agasinze okukwata omubabiro ennyo nga beemulugunya nti gavumenti esazeewo okwongeza omusaala abasomesa aba saayansi naye bo neetabafaako. So ekintu ekyo kireeseewo akatubagira ak'amaanyi mu education sector, abaana bangi tebakyasoma. So ekyo mukulu Siraje agenda kuba atulambululira. Okay. Naye nga kyekibadde ekikulu ennyo ekibaddewo mu wiiki eno. Okay, Siraje buuza kubatuuliza ogende omulimu gwo mbadde ngugabi. Siraje waliwo gwataasiza. Bakugambye ogwogere engeri gye gakuta omubabira abaleta sukkaawo. Atuuliriza yonna gye muli balamusiza nnyo abafunye ebizibu Katonda basaasire n'abafuniddemu wayanze nalabye ku palamenti nga gundi emmotoka ey'okubiri yogamba eyakawumbi plus yatuuse nayo yatuuse kibanga zaaweddeyo. Abo bali mu kujaganya era bajjidde mu bitiibwa kuva mu parking. Amawulire agakutte omubabiro ndoza gakwatagana na Chogamu okusenga kuba Rwanda okuva lwe yasaba okuyingira teyafugibwako Bungereza naye yasaba okuyingira mu mukago guno 29 yalina okutwala entebe okuva ku John Bolson 2018 ne ndoza Chogamu n'alemesibwa COVID naye abanga yagifunye ku mulundi guno era nga ye mutegesi mulundi ndoza gwabiringa mu mukaaga. Ataano mu nnya zakiikiriddwa 35 abasinga ba president babadde bakiikiriddwa bantu ne wano mu East Africa wa Tanzania yabaddewo, Uhuru yabaddewo, wa Museveni yabaddewo n'okugenda kwa Museveni ogadde mawulire mu mukolo ogwo kuba kuva yagendayo nga balayiza Kagame abayitaddangayo ne president yaliyoko wano owekigamu gw'okunangaze ku mazaalibwa kati bannayuganda abali ku nsalo saidi eno
basanyuse nnyo okulaba ku president ng'ayingira Rwanda ng'avudde mu nnyonyi y'amagye naye Tiboti yabawadde attention ng'ate giyawadde be Rwanda n'aba Rwanda basanyuse nnyo kuba ate bo yavuddemu n'ababonga bano badde basuubira nti ajja kubabongako Nabbanja style n'abagamba nti ajja kubalaba ndowooza madda kuba luggwa leero tumusuubira nti ayinza okudda naye leero naye ekikulu ekyabadde omuntu ng'okufaana ne Uganda of course Kigali yategese nnyo okusinga kufa kyetwafaananyiza nti temwabaddemu okuva ku lwokubiri abantu mu kibuga babadde tebaliimu okujjako abali naye essential responsibilities wabaddewo lockdown teba lockdown naye bakugaginga nagati kwekoma wano owe natete ku makyengera bwoti naye omukolo gwabadde mulungi nti president yadde nga omukolo gwabaddemu ab'ebyobuwangwa nga Prince Charles yakiikiridde Queen ne mukyala we president era yagezezaako okuvumirira ebyobuwangwa mu maaso g'abantu abo simanyi mugenyi ki yakitutte but Queen yazenga wa byabuwangwa oba yazenga as head of state because Queen is head of state of Britain of manyi nyingi waliwo Great Britain waliwo United Kingdom waliwo taligwa mu kategori ya byabuwangwa no is the head of state is the head of state ne wakubadde ngera mukulembeze wano naye ku mulungi guno yazenga mukulembeze so ekyo ng'okijjeeko twafunye amawulire wano nga amagye gaffe aga UPDF bagatadde ku kibayita alert class 1 ku Rwomushana standby class 1 ekyo kitegeeza ki nkulu Rwomushana yajja tunnyonnyola naye ffe tebaatubuuliddeko oba tetutaasa oba naye baatugayo tubeere bagumu oba baawe ekijja twetegeke bali beetegeka ku lwaffe bani abayinza okwagala okutulumba anti details sizirina era nabo tebaziwadde naye era olaba nti even ng'ogyeko standby ne poliisi ndowooza tebazigambye naye nazo ziri ku standby process nga bazongeddemu tent season ennene ne bongeramu n'abapoliisi ababaddewo awo so wiki emu yennyini eno nawabaddewo ebizibu mu byenjigiriza nga mukoma wange musanze abyogerako nti abeegattira mu kibiina kya UNATU deadline bagigaanyi eya Friday era amasomero mangi gasigadde maggale deadline yabadde yaki awuliriza nti ataddeyo kusomesa ajja kubalibwa nga asuddewo omulimu era bawandiika omulala naye mu mpigi omwo wedda bagenda bagaggala agabadde gagezaako okuggulawo nga baagala agasigale nga gaggera so bagamba nti beetegeefu bakonsultinga balooya baabwe balabe ekiddako senga banaaba gavumenti egezaako okubajjako omulimu nga bagamba nti ekintu kye baateesa bonna mu 2018 gavumenti yakireeseemu okusosola n'esosowaza abasayansi kati bagamba n'abasayansi basomese ne art balabe obitambula naye aga private of course gatambula go kati omwana omuzadde osalawo oba school fees waziwaayo oba okyusa naye nga tusuubira nti embeera ejja kudda mu nteeko wanaabaawo enteeseganya esinga kuba nabano bagamba tulinze president abantu byatuwa hope ki gye batuwa ate mu buwandiike tulyoke tuddeyo okukwata ennoni ebyo nga bikyali awo amasomero kikyagenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ne Mbarara high school abaana balwanye that's my school S4 nalabyeyo abasomerayo bangi ndowooza gwe bamanyi naye deputy prefect yakubye omwana wa S1 namuteekako n'ekibonerezo ky'okwoza okukima amazzi kakati ab'S4 ne bagenda bamulumba n'ab'S6 ne bavaayo olutalo ne luba lunene lwavudde mu kulwana yadde nga lwalese abayizi 11 bali ku bitanda bamaze ne bagenda mu kibuga ne baluutinga ebintu
poliisi yagenze okuvaayo ng'ebintu by'abantu ebisinga bikoze eki bibiddwa jjukira essomero eryo nga Rwomushana lwe yasomerayo lyali teriri naye kati abasinga abali baana b'abakulu kati ekyamangu kibadde basobola sofuti kuba dismissing mugamba lwaki nateekayo first choice yange olwakuba lyakuba Ntale nze nasoma mu mawulire mbala high school ekubye Ntale lwaki wali owala na Ntale kati nga njagala ngende njo yininga olutalo ekyande kamusinya 5 naye njagala somero eddirwana nyingiro olutalo kati oli militant nnyo honest that's the reason kale so batuddako mu kooti wekyeno minisita w'ebyettaka bamuwangudde omulundi ogwokusatu oba gwakubiri basooka kumuwangulira mu high court ne bagamba nti okulonda kuddibwemu waliwo okugaba ssente nga zaake bamulaba y'omukulu balabako ng'agabira agambibwa kitaawo ayawangula waze Nabakoba because Nabakoba yali awaabye omusango n'aguwangula anti nkulaga grounds kwe yawangulira kwali kugaba ate ngayo bamuwangula bamuwangudde ogwokubiri bamuwangula mu kalulu okay kyotegeeza kati bamuwangudde ogwokubiri nga kooti ejulirwamu emuzizaayo ngegamba tiwaliwo obukakafu bulaga nti zaake yali agaba kalulu ke manya naye yali mu kalulu ate nga abalonzi be bamu so ne bamugamba teri kuddamu kulonda nga bwe yali ayagala okusaba oba teri kumulangirira nga yali asabye wano mu Kampala mukulu Nsereko akalulu ate luli yawonera watono ng'agamba tebamusavinga naye kooti ejulirwamu egamba nti bakola kyonna ekisoboka okumusavinga omulamuzi n'atakkiriza na bamusavingire nga bayita mu sipiika n'olwekyo balagidde akalulu kaddibwemu naye nga kali ku mulamuzi mulala akalulu omusango guddibwemu nga guli ku mulamuzi mulala obujulizi ono bamulemesa abuleete balabe ekigenda mu maaso kati ekyo kibalo ky'amaanyi biliyoni 10 ziri ezibadde zigamba nti zaali zakusasula abantu 6 kyazudde nti waliwo kampuni emu ey'abalooya eyajjayo ssente ezo ng'egenda kuziwa omukadde ali eyo nasali nga bamusayiningisiza ekipapula kyatamanya nga kuliko miliyoni 4.5 naye nga asayininze na kino ekye 2.5 ate bano ne bafuna access ku akawunti ye ne bazijjayo ate ne batazimuwa omukadde we yatuuse ku komiti ewuliriza naga nti nze sisabanga na ku ssente tebasimanyanga nako nti bagenda kundiyirira so abo babagambye bagende ku poliisi balooya banyonyole simanyi bakunagattibwako ate ne kaliisoliiso kubanga eyo yonna package yali yagisabye ebyo ne bibeera awo kaakati ekirala kibadde kikoze amawulire okulonda kw'abakyala obukiiko bw'abakyala kwabadde kutuuse ku bantu okugenda ku nomination akakiiko k'ebyokulonda kagambye tekalina busente zibakawe 15 ziweddewo tezisobola kulondesa bukiiko obwo okuva ku byalo mirukano paka ku district balindayo obulala obuwumbi 36 balabe nga ekintu ekyo kigenda kati abadde bakubye ebipande nduuzo bajja kuddamu ate kuba bipande Vision Group yakoze okunoonyereza wekyeno nezuula nti uniform za poliisi zibadde zitundwa mitwalo 10 ate oba wa poliisi mitwalo 7 naye nga balina ebika byonna n'amanyago nga bagateekako owa poliisi lwaki yandibadde agula uniform endala olwaba tayina owa poliisi atayina suppose kufuna uniform 2 peya 2 naye nga zikaddiwa kati nze ntunda private naye nga mpya government teyina uniform teyina sente kugulira uniform ze ninkuwa eyange nompa babikola naye kiri interesting kyatugamba nti ate ne private naawe oyagala bakuwa olunaku lweggulo waliwo gwe bakwata nakawa traffic lights omuvubuka yali yefudo wa traffic nga akwata emmoloka n'azisolooza nga gwe mulimu gwe mukakeera ku makya n'ayambala traffic uniform n'akwata moloka n'abajjako ssente ne bamukwata naye ng'akoze eziwerako olunaku lweggulo
court ya sematika ya dei n'okuyira omusango gwa former Supreme Court Justice Professor Kanyehamba yawabira John Museveni ng'omuntu nga abavunana okuleeta etteeka ly'okugaana abantu okubawa bail kati register namugamba nti omusango guli adjourned signed that tuli kuwulira wotuli batukoze eki tufunye obudde bwago obuwuliriza incidentally Kanyehamba in retaliation eti yakoze appeal yayisa abamawulire banna okuva mu New Vision Monitor Observer munabadde ne BBS natugamba nti ono Museveni yatidde buti kubanga nadde ngenda muwangu yatayagala kuwangulwa mu ntalo zonna n'angamba fayiro ne bagikasuka eri kuba bamanyi ndi mu kalebwerebwe kakagaali ngenda kufa kabukomyewo nga nfudde bagambe it was overtaken by events naye nga mu bajulizi bange yatulaze principal witness asooka yabadde chief justice current Owinidolo. Yes. Ngaina ne affidavit ya signing. Yes, byonna bitulaze. Kakati ng'atugamba. Naye jukira Siraji muntu akanyihamba nnyo. Muntu we kukososo mujja ko sese. Naye bino yabiwadde n'abo boyogerako nga ayomba. Katwagenza okusoma mu document. Kugambe muntu akanyihamba. Nga mulimu n'okuyombesa munnamawulire munnaffe wa court wa Juliet wa Monitor. Naye ng'atugamba condition eriemu okuba wa story eno mugikubanga bweri yonna Professor Fide ekirango mu mawulire nanga nti nze mbawa amawulire ate musasuzi ne twawukana nga babigwo naye twavuddeyo nga bagamba abamawulire nti buli kasolya kanyumba mubaamu amawulire twajjeyo amawulire 3 tuwedde engeri akalulu ka 26 gye bakabbamu n'atugamba nti era bonna bakanya ku ground zonna nti batuufu naye bugenda okukeera ku makyanga basatu bakoze eki babivuddemu era yabagambye ayina yakyuka yatubuulidde justice ebyo tugenda kubiteeka mu mawulire agajja mugafulumya ddi ffe tuwandiika edita yamanya wakola ki naye twavuddeyo nga tetukanyiza ku bintu ebimu n'atubuulira engeri gye bakyusaamu n'engeri n'atugamba nti abamawulire kooti zino zonna gwe musango gwe basooka okunoonyerezaamu twinkwaya ate nga Supreme Court egamba kuwulira egamba twinkwaya era ne bayinkwaya n'atugamba ekyo kyekyamumisa ne Museveni okumulikomeninga okugenda okufuna omulimu ogwaki n'agamba international observers omwalina former president wa Nigeria bajja ne bamubuulira engeri gye babbye n'abibuulira ono Livingstone Sewanyena n'atabyongerayo n'agamba kati kino ekiseera bamutte oba bamutte naye yabyogedde n'agamba bamuttanga tebamuzangayo ekigezi ayagala kuziikwa wano ebuziga awo that is baba bamuse ne bw'aba afudde bufi kuba kinanamu2 asobola okuwangala ab'ekigezi tabaagala batagetenga kubba bintu bye era naye wano kabaka yamusenza yamusanga kapooti katono n'amugamba guli musajja wa kabaka n'amwongerayo n'atuuka eno ku kolansi ebuziga so ebyo byebimu olwaliro tulina emipiira gy'amasaza Ssaabasajja agenda kugiggulawo abalina ekikopo ne buweekula ebweru Russia ekyalwanagana n'olutalo Afghanistan bakubiddwa musisi n'enkuba n'ebongerako abantu abasukka mu 10 ne babanga babundabunda minisita yatulabudde nti covid akomawo kusinziira ku rates zaafuna nti abantu nga 6 bakwatibwa n'agamba abantu tuyinza obutaddayo mu muggalo naye tusobola okuba tutuwadde ku kooti ya America ensukkulumi ku kibonerezo ku kuwakulamu embuto eyo nasagisomye isimu yange bagibbye nebaza senfuka yampaddeyo 3 nyongereko ngenda gula endala ndowooza wiiki ejja nja kubaakuzira naye amawulire gembalekeddeyo ku fruition Supreme Court ya America yajeewo ekiteeka lye baleeta edda omukyala yina eddembe okugyamu olubuto
bw'olubanga olubuto lugenda kutwala bulamu bwe bw'obanga bamukaka mukwano kati you're right bagijeeko kati wabaddewo states I think 22 yes 22 states amasaza abiri amasaza gali mawanga and it's United States okay bogamba amawanga omuntu ayinza okulowooza nti gali mubakulembeze masaza no yes they have governors naye bagayita masaza so it's a federal state ati era masaza masaza gano gamu mu Buganda bwekula bikiryone kati because they were not independent states. Buganda was an independent state mu Uganda. Yes, these were kind of those ones were states kati ne bakola ne ba federating ne babeera wamu nga muje muita federal one okwongereza kwekyo so kakati zo ziri zamazuku zali ziratifyinze iteeka nti tosobola tukkiriza bakujjamu olubuto bwo fafana lwo bayina provision nga bwoba n'ekirwadde ekizibu ekikukkiriza okujjamu olubuto batasobola mbwo tugeze nga breast cancer bajjamu omwana era bangi nnyo ne ba president nga basatu muli ne Lincoln bakazi ana babajjamu embuto nga balina cancer kati this time for the first time in record ono omuvumbuzi wa yazalisizza omukazi gwe bagamba emulago nti jjamu olubuto lujja kuwona omwana myezi 4 record nagi breaking mu nsi yonna kati yo seraji era tuchale mistakes za America tuli ko yanze to agamu Uganda ntifunye golodi gwe kenyini wabadde otugambye nti ensonga eyo kamale ekyo kati abali mu states naye nga zifugwa Republicans abakyala tubaki nyingi tizikiriza abakyala kujjamu embuto kati states ezifugwa Democrats zo zibakiriza baveri mu Republicans bayala kujjamu olubuto ojemu states zineza Democrats ojemu olubuto naye eribo olujjamu komera naye byonna biri mu United States olaba egwanga liri interesting okay kati soke tuveko mulango tukome otwengere Gasimbagane Ne Bannamawulire mbakulisiza nnyo mulango bafoobo nga butusiza ku ssaawa 4 n'ekitundu mu studios ngabe nakutegeza nina Moami Moses Mulondo nina Siraje Lubwama ne Charles Rwomushana katandike ne Moses ku nsonga y'abasomesa tuli abantu waliwo standoff wakati wa government n'abasomesa ba arts abasomesa ba arts baganye okudda mu bibiina government ebagamba nti by Friday anabatagenze gwe balenti wegobye era ku Friday tebagenda kyekiddirira kirekawo abayizi babaana abankusere kuba kati bebatasoma ababagaga bo bali masomero ga private bali mu kusoma naye abafite basoma Moses ekyo kikulu nnyo naye nga sinaba kigendako briefly mukulu Siraje alina ebintu 2-3 byaleseeyo ebibaddewo mu weekend ate nga bikulu nnyo ekimu ku byo ye president okuliftinga suspension ya DGF Democratic Governance Facility kisero kya ssente ekyateekebwawo ba development partners amawanga ag'enjawulo okuyamba wano naddala civil society groups ne interventions ez'enjawulo ez'okuyamba eggwanga lyaffe era fund eyo ebadde eyamba kubanga buli mwaka on average babadde bateekamu billions ezitaka wansi wa 500 billions so abantu bangi nnyo abaali baluzinze n'emirimu olw'okubeera nti DGF yali suspended so bwebanga president yagikiriza okuddamu okubeera ng'ekola ekigenda kuyamba nnyo naddala civil society kuba civil society ekola omulimu mulungi nnyo si mu governance yokka okubeera nti ewabula government mu kibi erina okutereeza naye n'okuyambako abantu abanaku okuyamba districts okuzimba building capacity n'ebintu ebirala bingi nnyo civil society bebakola n'ekirala lwe lukuŋŋaana lwa EAC olw'aba heads of state olwali badde Nairobi ku nsonga eziri e Congo zetumanyi okulwanagana okuli e Congo ebunagana okuvuddeko n'ababundabunda okweyongera mu Uganda nga basala so nalwo lwabaddewo era bakulembera amawanga ga East Africa ne bakkiriziganya nti okulwanagana okubadde kugende mu maaso
kukomye babeere nga bayingira mu nteeseganya okubeera nti obukubagano obwo bukoma. N'ekirala ekisembayo bye bikwekweto KCCA byebadde ekola naddala ku bantu wandiise ba vendors. Tenga ekibuga kyaffe kino kirimu abanaku bangi nnyo abeeyiya nga balina ebintu ebyenjawulo bye batunda. So KCCA yazeemu ebikwekweto ebyo, era bo mu nkola yaabwe gye bayita eya smart city bangi nnyo bagobeddwa ku streets, abantu abanaku ababadde beeyiya nga bafunamu akokulya. Kuddayo ku kibuuzo ky'obuuziza oba n'endala yagireseeyo akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kw'obukiiko bw'abakyala yakyogedde. Okugenda ku kibuuzo ky'obuuziza, Parliament mabegaawo ffenna twalaba amawulire nga abaka ba Parliament beeyongeza ssente 193 billions okwongera ku nsako yaabwe gye bafuna. Ono average baadde tebanaakweyongeza. Mubaka wa Parliament azingayo funa ssente nti yafuna obukadde 35 ng'ogasseko n'omusaala allowances n'omusaala, ng'asembayo okufuna ennyingi banaddala abava ewala ng'afuna obukadde nga 5. Kitegeeza waliwo abalina national constituencies ab'amagye abalala bano aba youth abavubuka abali regional kati abo basukamu miliyoni 6. Kitegeeza bagenda ate kusukkawo kwezo zetumanyiza babadde bafuna. Naye abaka ba Parliament bano ekyenjawulo kye balina ku bakozi ba gavumenti abalala nti bo esente zaabwe era ezisinga obungi zimala nezidda mu balonzi kuba bayamba abamu baweerera abaana n'ebirala bingi. Naye ffe ekisinga okutwennyamiza kwe kubeera nti abaka ba Parliament tebafuddeeyo ku bantu abalala abasasula obusente obuteni nnyo abalina okuyambibwako nga aba police, ab'amagye, abakola mu local governments bafuna obusente butono nnyo, n'abasomesa. Kati bano abasomesa naddala aba arts bayambye nnyo okubeera nti bazuukusa debate yeno ekomewo nti nga Parliament mwabaka wa Parliament mugamba cost of living erinye, amafuta agalinnye, mulina okweyongeza. Parliament yandibadde bandibadde bayita special sitting of Parliament ku nsonga y'okwekalakaasa kw'abasomesa. Basazeewo genda mu luwummula basobola okuvaayo mu luwummula bulijjo emabega eri owabangawo crisis. Parliament yayitibwanga okuva mu luwummula ne batuula ne bateesa. So nze ndowooza kye balina okukola kati Parliament eve mu luwummula ejje eddemu eteese ku nsonga eno kubanga babasomesa ensonga yaabwe ewagirwa abantu bangi nnyo. Buli omu akiraba nti kiri unfair okubeera nti gavumenti eyongeza omusomesa wa sciences n'agenda ng'akunukkiriza mu bukadde nga buna, ate bano abasomesa arts ne babeera nga bali wansi mu kakadde nga kamu, ate bodda ku basomesa aba primary bali wansi nnyo 4,000-5,000. N'akozeko okunoonyereza n'endaba nga mu East Africa wano wokka Kenya omusomesa asookerwako wa wansi afuna obukadde 6. Rwanda omusomesa asookerwako afuna akakadde kamu 2,000. Tanzania afuna 9,000. So ekyo kikulaga nti ffe bwe tubanga omusomesa owa wansi asookerwako akyafuna 4,000-5,000 ate nga sifa abali obubi ennyo mu East Africa, ekonomi yaffe esinga eya Rwanda, ekonomi yaffe eri bulungi nnyo. So gavumenti executive ne Parliament balina okutuula mu bunnambiro okubeera nti bateesa ku nsonga eno ate nga tebateesa ku basomesa bokka n'abapoliisi. Abapoliisi tebasobola kuvaayo kweyogerera. Mabegaawo nalabako speaker wa Parliament gavumenti yavaayo president wamuwulira ng'ayogera n'agamba nti agenda kutandika n'abasomesa ba science then bazeeko aba arts, eventually emyaka ejijja bajja kuyingirira ne poliisi n'amagye okulaba nti balongoosa omusala gwabwe. Anti kakati ekyabasomesa ba arts bakigaanyi bagamba ng'oyongeza bali naffe tuwongeze. Naye kati mbadde nkugamba nti n'abapoliisi basasulwa obusente butono nnyo n'ab'amagye abawansi. So Parliament mu lutuula lwayo erina okuteesa nerowooza kwabo abantu abo bonna. Nalabye n'aba staff ba local government nabo balangiridde nti nabo bagenda kutandika okwekalakaasa. Gavumenti eno n'abasomesa b'amatendekero aga waggulu universities aga gavumenti nabo bateekateeka. Amawanga mangi wabaawo COVID
bantu makampuni mangi gaggalawo waliwo okuluzinga emirimu amawanga mangi mu gundi recovery programs zaabwe bateekangawo sente ez'okuyamba ku bakozi naano wenyini European Union erina sente zeyateeka mu UDB okuyambako companies eziri mu tourism sector obutagoba bakozi government bwebanga ddala eri serious ku kutumbula obulamu bw'omuntu wa bulijjo economic empowerment ekyokubeera nti abakozi basasulwa bulungi yandwadde ekiwa priority kubanga omuntu bw'abanga asasulwa bulungi jukira wano mu Africa tulina extended families bwembanga nga Siraji bw'abanga asasulwa bulungi ayinayo n'abantu abalala 10 ba relatives babali emabega bajja okusobola okuyamba abamu abatandikirewo n'emirimu abawe obusente obutandika emirimu so government bwebanga mu strategy yayo y'okuboostinga economy yaffe ekintu ekyokubeera nti abakozi basasulwa bulungi yandibadde ekiwa priority amawanga mangi gakikola ekyo so parliament erina okuyitibwa mu special sitting eteese ku bintu bino byonna ebyenjawulo ate era waliwo obutali bwenkanya mu government nti osanga omukozi omu mu kitongole ng'ekya KCCA nga driver ng'afuna obukadde nga 6 n'osanga omukozi omulala mu kitongole ekya government nga na commissioner nga mukulu oluusi ng'alina ne masters degree oba PhD naye nga bamuwa akakadde kamu n'ekitundu government emaze emyaka nga 10 ng'eyogera kuteekawo ekitongole ekigenda commoninga salaries zino okubeera nti wabeerawo obwenkanya naye baludde emyaka 10 boogerako kyogere naye tebakiteeka mu nkola nze ndowooza kino kyekiseera gavumenti okubeera nti ekintu ekyo ekiteeka mu nkola abantu abakolera mu bitongole ebya gavumenti abalina qualifications ezimu basobole okubeera nga toyina omuntu akola mu kitongole nga yunula akufuna obukadde 4 ate omulala ng'afuna obukadde 2 kamukadde kamu kitundu ate nga balina qualifications ezimu oluusi nga balina n'obuvunaanyizibwa bwe bumu so kino kyekiseera okubeera nti gavumenti ebintu ebyo batuula parliament executive nga beebuuza ne ku ba stakeholders abalala okubeera nti ensonga eyo eva mu ddiiro webale Moses njagala genda ewa Siraji butubadde otubuli ebibadde mawulire otegeezezza nti emmotoka ya speaker eri yali ya mumyuka naye ya speaker yamaze neetuuka munafono Moses babadde ateesa ye agamba tayagala parliament eve mu lusirika because parliament yagenza okugenda mu lusirika ng'emanyi nga tumaze wiiki namba ng'abasomesa bali mu kediimo abaana b'abankusere tebasoma yagenza okuggwako ng'emmotoka ya buwumbi eya speaker yeemaze okutuuka ye parliament yemu gye mwagala ekomewo eteese ku misaala gy'abasomesa n'okugirongoosa ng'ogenda mu kuteesa ku nsonga eno embeera eyo gitunuulira oti embeera eriwo ekituufu kiri nti erimu okusosola pulezidenti enjogera ze bbiri ezidiringana akubiriza n'okutiisatiisa nakyo akubiriza bannayuganda okukekkereza ekitono yatuuka n'otugamba okulya muwogo by the way muwogo ali expensive kati yafuuse expensive okusinga omugaati ensawo ya muwogo ey'ekilo 10 yavudde ku mitwalo 15 kati egula emitwalo 21 within week eno gye tukuba amabi kati ekyo kitegeeza ye yennyini ng'omuntu talaze kukekkereza ng'omuntu twalaba wano Pawulo Kagame mu Gwokuna yajjira mu motoka 3 emu 2 ono owa Tanzania zaali 2 ng'ogyeko bano zitwamu omwerekereza wano ekyokubiri bw'oyogera ku musomesa we Tanzania president waayo yakamala okugamba okwongeza 32% across abakozi bonna kati gwe teri ajja kuvaayo nti nze ndi wa art ndi wa science tubadde mu covid 1 nga Rwanda nzigale naye ng'omuntu adisigayizinga neyeefuna amanyi nga musomesa neyeefuula erinnya n'agenda ng'afuna sente nyingi ng'omusomesa nga ayise nawo bulungi nina bemmanyi abaagenda baava eno exactly bagenda eri abasomesa bafuna sente nnungi ebaana kaakati bw'obanga oyagala kuzimba enkolagana ya East Africa mw'oyongedde South Sudan ne Congo oteeka okumanya bano bayimiriddewo batya abaawanewo teri motoka ya South Sudan gy'olaba efuuwa
muka muddugavu wano Yes. nga togiraba nsinto mpya bakulaze entegeka ya Kagame ku nsonga za Chogamu nga ne Boris agamba nti balibi babadde batulimba nti simanyi European Union Court of Human Rights beyagambye tebajja wano tugenda baleeta ensi nungi okusinga twalabye kera abantu basobola okukola ki okubeerawo Kagame iyo deal n'agikutula egenda kuyinkamu eyongerako kati bwadda ku masomero government buli mwaka mu projection zaayo ne manifesto zaayo eyogenda ku kutumbula amasomero n'abasomesa n'ebyenjigiriza Makindye nga ffe tulina amasomero 17 aga UPE primary naye nga tulina emiruka 21 Makindye nga ffe tulina amasomero ga secondary twali supposed kubeera n'asatu St Peters Nsambya Kibuli SS ne St Denis Sebugwawo Kibuli yaganirawo okuyingira totale naye government yasigadde egisasulira abasomesa naye nga school fees zaabwe nze nabeerayo nga ku board ya school esomero nga ziri 1.2 nga board member 17 nga batuulira eddakiika 3 nibafuna 1.7 naye ate I was the same board member ku secondary eri Katoliki kule Cape awo nga third term tugimazaako nga for board member for tusoze okumalako akawunga enku n'amasanyalaze n'amazzi paka wetwajjawo boarding section abakatolika bwe banyiiga ne bagoba mu government kati oliraba bw'oyitawo somero erabika obulungi n'ekikomera lina kiki Museveni kye yakola ennyo kuteekawo city school ekansanga ate nalyo nga terimala ki mbadde njagala kuba ku information waliwo amasomero gali both private and government aided ga dini ga Church of Uganda nagawulidde bagamba nti actually bo bagala government ebaveeko naye beesibyeko sure naye babagubye nti twagala tutambuze essomero lyaffe naye government etwesibyeko kati nawe tuli mu standstill. Yes, kati recently government yagamba so nga bejjusa na lwaki bagikkiriza okujja okubeegattako government yagamba eyagala kuteekawo compulsory UPE ng'omwana ateeka obuteeka okukola ki okubeera mu ssomero lya UPE kyebataawula nti oba ajja kuba mu UPE ne mu private kyendowooza ekiro ne bwe babalekeraga gavumenti gokka tebagasobola first of all sente zibaleetako ntono nga kofandi kibanga omuntu akugambye nti ngenda kugulira ekyemisana ne bakikuwa nga kyakanaana nakugamba nti nkusasuliddeko amazzi ab'olukumi bakola computing simira bakati bazongeza naye luli gavumenti yaleetanga siringi 1500 ku buli mwana ng'esasula 1,400 omwaka nga amasanyalaze okuva 97 gali ne bw'oziteeka ku masanyalaze gokka tegamala ne bw'ogamba nti ogenda kukola bwoti tebimala so ekizibu kiri nti gavumenti yo amasomero gaayo bano aba gavumenti babadde bagiyambyeko aba gavumenti baba private aba private okulaba nga gatumbula ebyenjigiriza nti teriyo minisita nga walwana gubaga nti nibo ba minisita twala amasomero tutwala mu UPE wano teriyo muntu atwala mwana we ku Buganda Road yadde ng'ogiraba nnungi era atwala mwana ku Shimoni obalaba bagenda Green Hill n'awalala aga private so kitegeeza nti gavumenti bwebanga erina omutima ogulumirwa ebyenjigiriza ekisookera ddala yandibadde ekkiriza neteekawo Public Service Commission weri ngagiwadde okutandika okuteekawo emisaala egy'abantu across the board
nti boleta executive director n'omugamba yegerekera omusolo nga baleta musisi nagana njagala milioni 4 ne parliament yegerekera ne parliament yegerekera ne bayita Lukwago ne bagamba nti tugenda kuwaya 36 nagamba nti sajja koyira sente omukazi namutema kabiri namugwa kati 16 renze bosi wo kati ono driver gwayogeddeko yali riyo ngafuna milioni 7 driver wa executive director then simanyi ono zafuna omupya challenge naye tulina Siraj kyekyokuba nti oyogedde kuba nti bobe nyini abantu abandi tuyambye okuteesa ku nsonga eno ate abaana baabwe tebagenda masomero gegamu so sibe bantu abatuufu abayinza okuba nti bateesa ku nsonga era ensonga lwaki tebafaayo ne parliament si entuufu okugiteesaako kati principal wa NUP agamba nti bannaye muzeeya milioni 4 bagamba nti ffe baatuwa kasimu kumalako mwaka abala bagamba nti tuzizeewa ne yazibawa gubalowooza nti yazibawa azeeganye kakati bamugamba nti ate naawe kati wafunayo mu EC obumbye obuna tunakola accountability naffe baali batuwa emmotoka twafuna milioni 2 ne tukuwaako 10 tukuweemu 5 gagenda kuggwe kitali sikimanyi kuba simanyi bifa mu NUP ne those are the allegations kubaganya okukola ki okuzaayo emmotoka kati ogamba okuzaayo sente owe motoka yafuna motoka yebibi ne speaker yalimu no quality okay abantu betulina mu parliament speaker ne deputy bali mu mafu ne bibi yes by 1.2 zinotezaze exactly kakati fairness ogisuubira wa okubanga ejja kukola ki ate naye anyway I'll ask that question abegana ebibiri actually I mean abagamba tetumanya batuwana bamumanyi kuba tebazironda mu stense waliwo ya mulalu yazisuulaawo ate bagamba nti bazifuna nekyagula ne gangaye tebakubuulira baani abazijjayo boga bazijjayo tu no waliwo ome yakkiriza no bangi bakkiriza mu kikulu awo naye wali omulabye ng'abuulira ensi n'agamba Siraji no abaffe bakkiriza nti bazijjayo tasobola nakubuulira ate agaana gali across nga n'abani abatakayana nti ffe twafuna batuzizeeyo aba NUP abamu bafuna muwadani ana ate lwaki I thought it was uniform to buli omu afunana it was a bribe it was a bribe for what walaba togikwata togikwatako njagala tukomyawo debate ku byenjigiriza yes ogitutte wala no abadde mutuufu because ogambye parliament ekiteeseeko agezaako okukulaga nti kino kiparliament kivundu tesobola ate kuva mu recess kubanga speaker yabawadde instructions as a week says bazikozese kusomesa parish development model kati ate wayiteyo okubakole ki ziri ana ze baafuna zaali zagenda kusomesa parish development model simanyi kye zaali zikola kuba waliwo abagamba nti tebazifuna oba waliyo endala ezinajja okusomesa omubaka wa parliament ku musaala gwafuna n'allowances aweebwa sente ezimumala bw'abanga alina okuddayo mu balonzi okubeebuuzaako oba okubaako kyabayigiriza teweetaaga ate kufunayo miliyoni 4 kuzijja walala okubasobozesa okukola emirimu gyabwe era ne bwe zibaawo bandibadde bazitadde ku akawunti yaabwe for accountability purposes naye zino bazikimanga buli omu cash kakati ono ayigigi yaga nti nange nja kubuuliriza kwagaana tamanyi besisi kwagenda kukola ki naye ng'akyali mu katebe k'okunyonyola 10 so tuli mu crisis nti gyowaaba ne gyowaabira bonna bavundu tolina bwogenda kukikola otherwise abasomesa baleme kutiitiira tulabe government bereeta nga bwe yagaa nti ngenda kuleeta abasawo okuva ekibanga mu covid awo UPDF ina abantu abatendekese bajja kuleeta abasirikale basomese ekyo tekiriiko buzibu naye tebagenda kusomeseza bwereere abasirikale nabo tebali bulungi sikulimba senga nkubayira abasirikale baze bawumuza ne batabawa attachment wafuna sente nga operation welfare creation bangi bagenze mu bikemo byokubba bawumuza abantu bangi nga jora mugume ne bagamba nti Grace umula Siraji kazoke mveko mulango bwe tukomawo ne Charles Rwomushana
ebuli dakiika emu okuwera essaawa 5 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles Rwomushana, ensonga y'abasomesa. Kati mukulu Dick. Yes sir. Tunulira operating strategy eri mu Uganda embeera eri etya. Ekyo kimu otunulire mukulu Museveni wafunye okusoomozebwa naye nga kulimu okufa kw'abantu akukutta atya. Wano Siraja akugambye bibadde mu mawulire nti bagambye nti mukulu Museveni atadde eje lye ku standby class 1. Ojja kubinyonnyola kati standby class 1 eje actually after this debate mbadde tutunulira ku nsonga eyo nja kukyogera ku sentence emu nti oba olengera omulabe gwe ayina intelligence kati gwe je n'oliteeka ku alert. Standby class 1 si alert kumanyisibwa. But standby class 1 okay, heads up, you know, kubanga kati yukoka waluwaze kati teke mu ndoza kato ojja kuntegeera bulungi. Now but we tubale n'akavuyo bwe katyo embeera ebadde etya Karamoja joyogera awali kyebayita ekibante, of course kisuka ku kibante, but kyebayita ekibante embeera eri etya abantu bali mu kampu sibwe kiri. Yes, naye abali mu kampu tebalina mmere. Gwokyayogera ku abasomesa abafuna omusaala omutono. But waliwo Abannayuganda abali mu kampu yes, naye tebalina mmere. Yes, abo Bakaramoja tu waliwo abaana babaka Bakaramoja mu Karamoja abafa enjala kati. Omanyi okufa enjala? Baba yola juzi. No fanga tolidde. Sogedde ku bana abali mu Kampala. Nze ngamba eri gwe Dikinvure walwalako COVID ngosa mu installments. Analysis, what do you mean installments? Analysis chuma chikali magezi. Oxygen. Katugo manyi olumbi. Welubanga lukujira. Nga werufu. Na katugo imagining omuntu okufa naye ngo ofudde rwanjala. Yes. What you go through. Actually, simanyi but ngenga bwolesa example eyo. Bwobera ku oxygen nga you are near normal senses. Walo kubera ku oxygen ngoli nga you've almost passed out. Nenga oli normal. You realize how life is precious, over oxygen bali precious. Because ochizu olabanga you are dying slowly. Naye katolaba otolumwa. Wali otolumwa. Yes. Naye gwe tunulira enjala ekukuba for 12 hours. No nga tolide ko marasa 12. Enjala ne ekukuba n'olaba. Kamungu ebyo ebikubaawo katugwe imagininga tebereza tunulira nga enjala ekukubye olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna I'm now dying olwokutaano olwomukaaga Sunday nofa. Why? Because toyina kyotadde mukamwa. Those are many days actually, but people take 4. Me I was stretched it to that level. Yes. But ekyo atete kiruma nnyo. Ekirume nnyo gwe tunulira nti mwana wuwo. It's your kid. Daddy enjala enzita. Okutuuka watuuka ku stage nga takyayogera. N'agenda mu maaso n'akola ki? N'afa. Kati wano ba Dikinvure Siraji mukwano gwange fita kibazo mumuli mukuseka wano mu Kampala. Because abamwe balya amafuta msala na eri abazadde batunulira abaana baabwe nga tebalina kyakulya okutuuka obafiira. This is your report here. Njagala otambule mu Kampala. Is government aware ku bintu ebiri? What? Mukulu Museveni yagenza okwogera omanye eri ku baana 10 abaana 3 be bamalako P7. Kiki yatunuddemu ne atatunulira njala. N'atamanyala kumanya lwaki teba completing right. Kiki yarabye abaana emyaka 7 abaana abayingira nga bali 10
abamalako bali wa 3% whatever kyaleta mu speech ye wano naye as we speak right now abaana enjala they are dying of hunger mu Uganda ani president mkuru Museveni ali mu convoy wuyo kigali bamukubira mu ngana abayo naawuba alinga papa kugamba iwano nga baziika. So that's the country where the operating situation yeggwanga joliko. In other words, ogamba nti talumirirwa abantu bakulembera. No, we are corrupt. There is corruption. Temwina bukulembeze. Tebimukwatako. No, temwina bukulembeze. Tulina ki. What rulers? What do you mean rulers? Omukulembeze baawukana batya? The only leader. The leader, a leader is a servant. Yes, of the people. Ne president yakugamba yakolerera baana be. Anti mutufu. Wizirura kastabe abakufu. Kakati abantu bakulembera bone bagamba bamativu bulijo mufa abagaba bafa abo bulijo bafa kakati naye waliwo abafa kati singa ntu waliwo enjala weerumbye ne bafa kati nga wandabye trailers nga zitamala zitwala emmere abo bulijo bafa. Those ones always die. Waje yandi tutembere nga abantu bafudde na yagala. Yes, yagala nchogere because ochogedde ko kimalirize wano bamugamba nti alangirire state of emergency mu northern Uganda nga waliyo LRA enjara wali no wali I think it was LRA or something like that naagana naye ente nyabushozi bwe zabula amazzi ente narangira state of emergency. So singa ente zezifa so chance kyotugamba nti President Museveni afa nnyo ku bisolo n'abiwa time gye yandi babbi ente ekalamoja n'avuga n'agenda naye obwana bw'obukalamoja bujjudde wano tafaayo olaba kimukwatako olwo atamanya ababuleeta olowooza buno obwana bwereeta ne bwediployinga ku bitaala naye singa zibadde ente za kalamoja. Anyway, so kati ye operating situation gye tulimu now bw'oba ogenda tunuli singa abadde mukulembeze if you was not a ruler wandabadde webuuza omwana okusoma sayansa mu senior 1 okutuuka mu senior 4 up to senior 6 bamute i prepare omuteekateeka otya kati babateekateekera mu primary nagenda okuba mu P7 nga biology eya up to senior 4 nga literally ofunye introduction kuyo. Yes, ndozo abisomako the what systems circulatory blood circulatory system, excretion system, the nervous system, yonango obisomye at least introduction. Now ne mathematics chechimu ne so by omwana omutendekeramu tosobola kutandika science is in senior 1. You get there is some introduction kebere mathematics kebere chi bwetogera police eno abasomesa science mu primary tebafuna musaalo. Yes, but yabalowoozezaako tu osobola okusomesa science mu P osobola okusomesa history mu P7 ate n'osomesa science mu P4. In other words, tewetaaga kubeera scientist okusomesa science. Yes. Twetaaga waki musomesa. Yes. That's a valid point. Nti nsobola okubeera omusomesa mu secondary nga nsomesa history oba geography nene nfuna omulimu omulala mu primary nensomesa science lower classes. Yes, but you see abasomesa science abonna mu primary tayabongeza musaala yayongeza ba secondary boka kati yakikoze ku secondary yena alowooza ntotandika science mu secondary. The kid is prepared kati olowooza ku science then bogamba bwotyo lwaki abasomesa ba arts mu primary bekalakasa because bekalakasa bagamba nti bannaabo aba science baweereddwa sente nyingi. You check basomesa ba science, the information I have kansubire, let me hope nti ndi wrong, naye abasomesa aba science mu primary both yabongeza. Why? Because then why are they even demonstrating? Anti nabo bagaddewo because nabo bagala musaala gweyongere.
2 na science mu primary no bagamba okay boba yagala kuba ba science naffe tuwe naffe tuli ba science. I'm teaching biology. No, I'm teaching science. Actually, it's called science. It is science, SST, and actually mathematics is also science. Primary subjects. Yeah. There are 4. It's SST, science, English, and mathematics. Yes. Kuacha ba science and primary to bawa. Na yebo gamanta ba science and primary obawe. Waliwo aya umusomesa wa history mu P7 atenga asomesa science mu P5. Neda no one nursery eyasomesa humanity na yaba asomesa yes. No, look, let's not mix this because you are destroying a large argument. The argument erinti yes. Bobo gamanti njagala kuwa omusomesa wa science. Yes. Omusomesa asomesa science mu primary, musomesa wa science. Yes. Right? Na yebo bogamba ntowe omusomesa wa science am primary salary enhancement omongero omusala the same musomesa wa history mu P7 ata asomesa science mu P5 katona amongera ngabada asomesa history mu P7. You get now echo kubiri TTC system ya ate is different bana bagenda mu grade 1 grade 2 grade 3 but ero njja kukigira I will come on that one later. Now ekirala mukuru 7 salary enhancement wabayongera musala tatunulira chechi guvamu no ye akola politics obanchi itentia salary gitantawanya kamungere insente anemo kumfukira ekizibu kati ye and I'm telling you chemmanyi kuzira tula kwa na ye mu office na tula kwa na ye achikola intention ye uliza Charles Kyotugamba ndi ekigendererwa kya president Museveni kyeky'okuba nti ayagala abasomesa ba science bamujjeko omudomo nze ndi kumusala generally exactly yes. Bamujjeko omudomo wabula so si kutumbula bya science soko kitunulire generally because abadde mu crisis y'emisala. He's been in a crisis 24 hours. What you would call industry action abedima ebingi byonna bya misala oba makerere oba abasomesa oba katimpulire ne muloko government wonna yebwe aba ayongera omusala takwongera musala kwekyo kigenda okuvaamu wabula kumujjako kerere watu ukola okuculika enjoka nto oba enjale okugema enjoka enanka mjale badde kuluma oli naasiika no bano byawo katono kolide omusoto gwadde mu lubuto ne kola ne gukakkanamu kakaye kyatunulira kato abatunulira ekyana I'm telling you what I know for fact because natulako mu meeting eyo ngabyogera bw'abatunulira ekyo abatunulira budget so kyo balawo mugamba yongeza ba professors makereraga awo batono you can add Bomugamba yongeza MPs how many are they for zija kwa siringi simeka what is okay yes. Kakati kizibu kyabadde asigaziza kyabadde basomesa teachers amaje never nonsense amaje yes okay those are also few amaje wamunachi n'abasomesa because banji now babadde banji atenga bayina union bayine doboze kati obatema motya obaawula otya kati okulona mu group emu naji wa sente yingi ko esobola okuva mu bali so is doing politics is dividing their union chobala yali abakulira mu union yamu omulimo was it a manifesto implementation or something to is it tweyo is something like yamu omulimo kugamba yabadde anoonya ngeri abamwasa abadde abajayo n'abakanga odoyi Dr. Rwendeire ng'abawayimirwa kati nabana n'anoonya mbakola ntya ekyokukola therefore kambateekemu ssente badividing yes. So tabataddemu ssente kutumbula bya science so kyetulina okutunuulira mukulu Museveni abazaaki what is lwaki atuleetera debate eyo naye ate naffe abazadde n'atuleetamu debate ndala that's why you see kati twogera ku stand by class 1 yes tutunuulidde ensonga ekwata ku muntu tetusobola kwogera ku ebiyekalamojja ebiriwa because bintu bingi nyo ebifu in other words he's diverting us from the real issues n'atuleeta mu kidebate kyatuleeseemu amazzi n'omuliro kiriwo ekisinga omugaso
water is more important than fire. Fire katuli mwewe ne diki mvule kati ya kubiriza olukiiko. Amazzi n'omuliro kiriwo ekisinga. Mama wo ne kitaawo bw'obasalawo abawafa ani gw'osalawo. Ye debate jatadde. Yes, and the chairperson. Ya tuleted debate eyo salawo ani afa. Mama oba taata kati nitandika Siraji wuyo mulaba atambula. Bangambe wani mu Buganda mukiina mukwanjula. Kirwa. Mugambo mukyala go ayanjula. Eri group gyozalibwa. Neno group gyogenda okufumbirwa. Salawo bani abafa singa wabeera olumbe kati. Gyozalibwa oba Rio debate kira wetaaga answer kati ebyo mukuru 7 yatuletere. Na ebyo buyigirize baba government ejja bwe yakubutunulira because you know forget about it. Obuyigirizo ino kuba ne accessibility. Owedde mu suubi tekyalina kirungi kye. Mukaba yonfu teriiwo. Bwe banga weeri erisa abana bakalamoja. Because how can you have children die? There is no food in Uganda. Really? So obuyigirize you have to look at accessibility. Obanchi bunonite mu Uganda. Oyina okutunuulira engeri abantu gye basobola okutuuka mu bifo bye basomeramu. Ekirala is affordability. Ng'ate biri mu bbeeyi esoboka omuntu. Then ne quality. Ng'ate bya mulembe oba bya mutindo. And then availability. Ng'ate weebiri. Okay. Now kate enkulu nnyo is quality. Yes. Gwe mutindo yes. Tewali mutindo gwa byanjigiriza ogusuka omutindo gw'omusomesa. Come again. Tosobola kuba neggwanga terisobola kuba na mutindo gwanjigiriza nga gusuka omutindo gw'omusomesa. So omusomesa wokoma okumutendeka n'aba n'omutindo wokoma n'okubeera ebyenjigiriza. Yes. Na bw'oliba nga mwina rura nga ye rura tatunuulira quality of a teacher. You see, because he's now only looking at motivation. Ye mukuru 7 bwe mwa ssente ajja kuba musomesa mulungi. No. Omusomesa mulungi si pay. Omusomesa mulungi is training. So, aleta university primary education abana bonna basombe ate naggalawo teacher training colleges. Kato oyo abeera rura abeera leader. Who is this? Because okiriza abaana bonna ogenda okusoma naye ate amatendekero g'abasomesa n'ogaggala. So why are you going to get teachers? So is this a ruler or is a leader? Now two because each atunulira motivation. But also wala kumotivating me Charles wala kumotivating omusomesa ataliwo. So the bet would be twina system wabasomesa yo yafa tu okusomesa science towetaga kubeera mu science okusomesa science. How? You can be a good mathematician Makerere University ng'ogiina mu PhD in mathematics yes. Nekoleme nga tosobola kugisomesa chobola woli abeera ku blackboard nga abali ebibalo naye alinga ayogera yekka nga bana bamutunira because taina skill esomesa. So what is important si kumanya kwo. Because like for instance sobola kusomesa nursery in Rwomushana I can't manage. Omwana wa nursery jakutana kumuteeka mja university I can't manage. Naye waliwo ina skill esomesa ki? One nursery. Esomesa omwana wa nursery I go ku even that patience. But ye mukuru 7 yalowooza nti knowledge joyina bwe bukugu mu kugisomesa. That's what he thinks. I will tell you that mukuru 7 aina skill ate mu kusomesa. Abeera ku TV nga akunyonyola ensonga n'okola ki n'ogitegeera because he has that skill. Anyway nene case yali musomesa he taught but I think he was a licensed teacher simanyi wali na license we asomese Tanzania eyo wamu n'abalala. Now kati tulina okutunuulira bw'oba yagala otunduula omutindo gwa science there are two things you must have. One nti agenda okugisomesa asomye science agimanyi. Ekyokubiri ate nga alina skill egisomesa. Now wogende Makerere University it's a diploma because it's bachelor's of science with education. Kyambogo it is a bachelor of education. Ochera Kyambogo yogenda kusoma kufuna degree mu kusomesa. Wano ogenda kusoma kufuna a bachelor's in science
then with education, but education as a diploma bajigatako chobola abamu bagikola as a PGD postgraduate diploma nga bola bine bya LDC wamu nebirala. Now what is the objective of this? Objective ya kino government tuina abasomesa abangi abamanyi okusomesa science naye tabasomesa therefore bajje basomese. Is that the objective? Kati mukomusa benche yarabide abasomesa abamanyi science abangi bakola amasomero gawe. So in other words they are more in entrepreneurship. Gwe dikimbule wabango badde omanyi okusomesa science naye nga wakole somero olyo katokyali mu kusomesa. Yes. Ochiraba tu ayagala abasomesa abali mu private schools baveeyo bajendo because the education service commission techa recruiting right ekirala is it to encourage pupils to learn science ideally buchandi badde, but is that how you do it? Ekirala is it to increase the quality of education, the quality of science teaching? Now why agala quality of science teaching wale bali ino okutunulira one equipping laboratories. Yes, laboratories. Nze kyanemesa kusoma science by the time I left in my averages in science zali wagulu nnyo, but we had no lab. Nga kalabu kali awo tebikola ki tebitambula and two ne lab ina technicians bayo abali qualified as lab attendants. They don't need to be teachers. Nga they are lab attendants. Kati ebyo no bitunuddemu. Have you looked at the availability of laboratories and the have you looked at the lab attendants? Then naturally, a taja kusoma science and amala komu musomero when you don't have a good quality head teacher. So your teacher go yogerako mu management aina skills ezimara ono the director of academic affairs musomero. Are coordinating those ones are going to do supervision, kugobera lesson plans, schemes of work, because binabirichi biri technical. So bobanga oloza ku mutindo gw'ebyenjigiriza nga toli ruula bino byanda badda tunulira. So there should be a paper wanda badde wekiwandiiko either nga kyawulira kino kyakajubi the white paper on education ngo there is a problem twagala to improving quality of science. What do we do? Kuwacha abana tebachagala kusoma science, and then the problem must be defined that indeed abade batwala sciences bava ku level no kati they have declined. Yes. Abana abade batwala sciences baberanga ne quality bweti kati quality kozeeki ekendedde. Then you define the problem, then you begin looking for a solution no yokojja ku sente even nensimbe you know kubalira million nyam because you see now kati ye kyalese ekirala alese discrimination ntize ntula nawo mu staff room right go funa million nya we have the same load lessons same load go li million nya nze ni mitwala 5 okiraba but we're in the same staff room. We are all supposed to accept same exams marking bichi waloni ya director of academic affairs you know kutunulira to supervise you ali ku mitwala 5 oina head master somanyi wali kubali kumeka katoba million alinga kakadde I know supervising ya kuwa oina dio ababa mu education abayi no kujana ba supervising the inspectors bani abo ngosanga nga ali ku mitwalo kinaba maybe 1.5 aja ku supervising wa million nya kugamba alese discrimination chobora waro reactions zota soba nakola ki why because he's not a leader. Is the ruler chobora buli kimu kyona kyakwata kyabika bwabisi ali mu mwanyi biganye ali wa biganye kati anakola ki kinajja kazoke mfeko Gasimbagane Ne Bannamawulire tukomye wenda chikazi zino ebula 28 zezakaita kusawa 5 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios nina Moses Mulondo nina Siraje Rwama nembera ne Charles Rwomushana. Moses weekend oje tukuba amabiga ojukira bulungi nnyo nti wabaddewo summit yabadde Nairobi ya East African Heads of State iranga mweyo mwavuddemu n'ekirowoozo ekigamba nti oba oli awo tubeerewo ne standby force eyinza okola okukuuma mu region ene ya East Africa Kivu kuyingira mu Kivu yes mu DRC
era tulaba mu weekend amawulire batugambye nti amajega UPDF gali ku alert standby class 1 simanyi kyakitegeeza kyasajja konga kyasobola okukitunyonyola kati kato standby class 1 kitegeeza mbadde noonya engeri gye nkiteeka mu lulimi olwangu abasirikale muyina defense n'abamu batambula bagenze ku liivu abala bw'oba bagamba mwenna buli omu yeetegeke ekitegeeza waliwo ekiriwo mwetegeke ekitegeeza waliwo heads up nze nkitanga heads up mwena mubeere twabaawo atambula tebawo mugira buli omu abeere ku mundu ye mwetegeke ekitegeeza mulindire ekiragiro ekiddako ekiragiro ekiddako Moses ensonga ezo kitegeeza ki eri bannayuganda by the way ekisookera ddala DRC government ya achuzinga Uganda ne Rwanda okubeera nti basupportinga M23 bebayekera abatawanya gavumenti ya DRC Congo erimu abantu mu lulimi olwangu lwewandiise okusinga Banyarwanda abatuusi ate DR Congo eyo eriyo ekibinja ky'abayekera ekiyekera gavumenti ya Kagame Rwanda kibayita Democratic Forces for the Liberation of Rwanda kirimu bahutu n'abamu kubo be balwanagana mu lutwalo lwa genocide abamu ne baddukira Congo era ne Rwanda egamba DRC government ye basupportinga ebintu ebibaddewo nnyo mu region yaffe wano tujjukira bulungi nti nekkonyi bwe yali alwana mu Northern Uganda government ye Sudan ya wanga abayekera abakkonye ebyokulwanyisa era ne SPLA yali eyekera government ya Sudan nayo wano kigambibwa nti government ya Uganda yagisupportinganga so era nze ndowooza we wasinga okuva obuzibu obunene nyire entalo zaffe zino zisinga kwetoololera nnyo ku mawanga omwezi gwa Meeyo ogwo guwedde nga gugenda okuggwako abayekera ba Rwanda aba government ya Rwanda babiri bakwatibwa abayekera bali bengugambye aba FDLR abahutu abayekera government ya Kagame so kati olutalo olwo fenna tubale tugoberera awo nti waliwo n'okwekalakaasa kw'abantu DR Congo nga batagetinganya abantu abanyarwanda era abamu ne battibwa n'okutiddwa nalabye n'obutambi nga buli oluyinza okugamba genocide ezzeemu naye bwe batudde Nairobi bakola plan y'okuteekawo standby force bagideploying ebunagana nze omu kwabo abalowooza nti eyo si solution era olaba ne Somalia UPDF n'amajja amalala ag'amawanga ga Africa ge basindika Somalia bamaze emyaka n'ebisiibo ng'olutalo lukyagaanya and we've spent a lot of money amawanga gaffe maavu gandibadde tegaspendinga ssente nnyingi nnyo mu ntalo ez'enjawulo otunuulira bajeti yaffe y'eggwanga mwaka guli classified budget yali 3.8 trillion twakava okwogera ku crisis eriyo y'abasomesa n'abalala bangi abasasula obubi nga mulimu n'abapoliisi n'abamagye naye bw'otunuulira bajeti yaffe ne bajeti eno eyakayisibwa egenda okutandika mu wiiki ng'emu mu Julaayo n'atandika mulimu 1.9 trillion classified expenditure which is a lot of money so nalabye monitor egambye nti UPDF yafunyeyo choppers empya simanyi oba ze zimu ku ezo classified expenditure naye bw'otunuulira bajeti eyo government yaffe nze nkuyita kwonoona eyonoona ssente nnyingi nnyo mu classified budget ssente ze twandibadde tujjawo ne tukozesa okwongeza emisaala egy'abasomesa egy'abapoliisi egy'abamagye so olutalo luno oluli e Congo senga amawanga gaffe naddala abakulembeze baffe bwe batabeere careful lusobola okuviiramu ddala olutalo olw'amaanyi ate ne luwa affectinga n'ebyenfuna byaffe nga region kuba kati ba refugees bangi baddukidde mu Uganda nga basala balina okuliisibwa so nze kyendowooza ekirina okukolebwa naddala abakulembeze owa Uganda Rwanda ne DRC balina okutuula ku ntebe kuba balina accusations against each other bakkiriziganya abakulembeze be batudde Nairobi bagambye tebyokulwanyisa bonna babiteeke wansi okulwanagana kulekeraawo naye M23 gyemanyi bw'otunuulira force gye bakozesa by the way to overtake Bunagana amaanyi ge bakozesa
okuoverpowalinga ejje lya government kikulaga nti tebali bokka wateekwa okubaawo waliwo amawanga amalala agabawa support eyo military support eyo abamu bagamba nti government y'e Rwanda ne ya Uganda nti bakozesa M23 okukukusa minerals n'ebirala ebyobugagga ebiri mu Eastern Congo bingi nnyo emabegaawo twalaba kampuni yaffe wano eya gold refinery yali sanctioned by the USA nga bagamba nti kampani eyo ediringa mu illicit gold trade okukukusa gold so ebyo nabo bigattagatta bikusongera ku kye kiyinza okubanga kiviiriddeko obuzibu so nga region bwe tutabeere careful kuba sente nyingi nnyo zetwonoonera mu ntalo tulwanye entalo ebbanga ddene nnyo putunulira ekyali mu Afghanistan America n'amawanga amalala gaspendinga sente nnyo ne baga deploying amagye okubeera mu Afghanistan naye era bwe baavaayo America bwe yavaayo n'akataayi tekaasala kkubo nga Batalibani batekinze off government kyekiri ne Somalia by the way we balijjayo AMISOM ne bagamba nti AMISOM n'omwaka tegujja kuwera nga Al-Shabaab tetekinze over government so kitegeeza nti military deployment is not a solution na bino byebagezaako ebyoboogera ebya East African Standby Force tesobola kukola nga terina social base y'abantu abali eri ekivu abali ebunagana so solution eri mu kubeera nti wabeerawo enteesaganya M23 erina demands zaayo by the way butunuulira some of their demands ozirabanga zirimuko baagala power sharing baagala power sharing baagala okubeerawo constitutional reforms okulonda okubeerawo kubeerenga kwa mazima n'obwenkanya naye n'okubeera nti bonga kuba balina tribal conflicts nyingi ng'aba M23 amawanga agalimu naddala nga agaba abatuusi n'abahutu nti bo tebali represented well mu government ya DRC so senga batuula ku ntebe ne bateeseganya ne bakkiriziganya wabaawo give and take Felix Sekedi ng'omukulembeze karakita y'omulaba nti muntu ayagala okuteesaganya lwakuba ate kyenalabyemu gavumenti ya DRC yanyiize nnyo olw'amaanyi M23 ge yakozeseza ne bagamba n'ogamba nti M23 tugijje ku listi y'aba rebel groups tulina okubeera nabo mu nteesaganya bo kati bagitwalanga terrorist group so ekyo nakyo kiyinza okucomplicatinga process eya talks kubanga bw'oba ogamba nti baliba kibiina ky'abatujju kitegeeza tosobola kutuula nakyo kubeera nga muteeseganya ekyo kikulaga nti that issue is very complicated naye nga East African region tubeera affected so much kubanga kati ffe nga Uganda by the way DRC ne bwebadde nga tenaba kujoininga East African community tubadde tutwala ebyamaguzi mu DRC bisukka slightly above $600 million nga bisinga n'ebyo tutwala Rwanda ne Kenya ne Tanzania so olabanga senga wabeerawo peace ne wabeerawo enteesaganya okulwanagana kuno ne tukukoma tujja kuba tufunamu nga region ne economies zaffe zijja kuba zitambulira ku speed webale nnyo Moses Siraji njagala kujjeewo ku nsonga ya Congo relations mu East Africa okutwaliza wamu n'amagye ga Uganda okubanga gateekebwa ku standby force 1 first of all nze nkirabamu kimu okusooka okukuuma abajasi ba Uganda nga bali nga tebalunkanira birala na kutunulira ntebe olina kubeera nga oba engaginga awantu wonna opportunity yensonga lwaki tubatwala okulwana mu mawanga ag'enjawulo deployment for by class 1 tekitegeeza tekutwala kitegeeza kaakati bw'otunuulira ebiri ekkalamoja Rwomushana lwayogeddeko n'otunuulira ne poliisi ennaku zino engeri gyengeginze okuvumbula enfo za ADF Mityana Luweero twakute mukaaga batulagirayo bali tukyakwata abantu ne bakwata lupungega nti abo bemwakutte abo bawogezi bafumba limba bwerere incidentally this time round ate biri mixed biri ADF badde mbasiraamu kati olabamu n'abakutulikina n'abaki tolowooza nti ebintu ebijja buzi byokka nti bwewakwata Jamiru mukulu emyaka egiyise noba nga tomutwalanga
mu court ate nga taligenda ne bamutwalako mu court teguyitandika kuwoza okay because gamba hearing atetandika ajayo hearing tetandika yes olwensonga eriemu ndi Ruhindi nga deputy attorney general then yagenda mu court ye Tanzania magistrates court nakuba affidavit nagamba tugenda okuvunana mukulu senga mutuwadde temuli mu bya politics ne bamuwa on that assignment kati lwagala okumuleeta bano baloya wanga ati ate kimuvunana kiri mu ndaga nagamba kati oyo bavunda obafa kabire ne ekyo tekijjaawo okuga nti ate waliwo elements eza ADF awalala chief province terimu ba M23 bokka terimu ADF yokka erimu several rebel groups nga zina interest ey'amaanyi ezenjawulo ate waliwo abalina n'ekitundu nga bo bali contented tebakyano na they want a secession tebakyano na kasooli Uganda tebakyano na kasooli Rwanda bamwerimira nti bafuna n'obudde obulima kasooli ne bamukungula naye nga bya rebel groups kyekifo ekitaafuna mukisa kulonda oba butalonda Sesekedi wawone question ega nti Sesekedi twateekamu omukono mu kumubbira ki akalulu nti nabana abali eri mu kitundu lyafuga mulimu abatali contented nti besanga wesanzi nti ate balina okwesigama ku Uganda okubayambako nga mu Uganda ega nti tunonayo ADF naffe tubayambeko kubayekera at the same time ekiseera bwe bagenderayo nga tunaba kukwatagana bulungi ne Kagame kati tukyaliyo ne Sajja twakasojesa n'obuwumbi nga 62 twongereyo mu project eyo ate kati Sesekedi aganti mwate abanwanyisa mwagala kuba baki so toyinza kufuna trust ya government ya DRC nga oli omukuba suspicious elements nogamba nti ojja kutwalayo ejje eryawamu likuume jukira tulinayo history embi twabeerayo ko na Angola ntubeerayo nani fefeka abafuna Kisangani entalo 3 Rwanda mwe yatukubira netusesebula Rwanda unlike Uganda bogende Congo bakugamba nti Abanyarwanda bo baleetanga bibajjayo nga babitwala mu national coffers Uganda bitwajjayo nga tubiyisa ku kisaawe ekikadde nga bigenda mu individual coffers ekyo kyaleeteramu n'abakomanda bangi okufuna ebizibu nga Kazini nani of course Katumba yaliyo ne tiyafuna ku buzibu fe twagendayo kolumu Katumba n'ogamba nti bavudde Uganda muddeyo n'ennyonyi esooka kuba tugenda ku mission etagala mu civilian bamawulire netubeera awo ennyonyi bwe yatuuka nevaayo kanoomu naga nti afande yagambye mugende kwate emigugu gyammwe tukoleki tugende tusitula emigugu afande oyo naga nti gwe ninga akumanyi asonga munze konze simanyi bumanyi oli mu monitor nti osobola gaba ti naga musooke mutuule wano naddayo mu office nagamba ono yabawunyeza okuddayo yalonda ebintu byange bigenda okusoma sandi badde na rank eno senga tiyabimpa ate mwalimu ne million 2 nazo nazimpa sikirabaako n'abawa $10,000 nampa 10 nalufunirawo okusula naga eno mission temujja gigendako nemufune omusula mufuna mujja genda ku birala so basically interest za Rwanda ne Burundi si zezimu I mean Rwanda ne Uganda ne Congo naye ezitugatta zirizimu nti eriyo ebyobugagga if anything nga tufunye chance jukira ate tetuliyo ba Africa ffe Kabirija mwesimbye y'amakanda European Union gye bali tebalwana naye balina ne UN tebasobola kuvaayo kati so okuterera kwa DRC kulina bangi bekukosa nti if anything neno gye twagala okugamba standby force bali abatukulembera bayinza obutagikola ki obutagiwagira oba obutagikiza oba okugiremesa so ekituluma kyokka titugenda kuwonoona ssente
mu ntalo ezitatuyamba value kinga balina Uganda gye tufunamu kubanga bunagana bagiwambye in record time ayawambye ayogera abayekera abo agamba nti fe tulina buzibu na kuteesa senga mutu wa ABCD kitegeeza ya kutebo agendako kakati amajimu agala gachi nga abantu balina wiri kuteesa nagamba namwe abadduse nimugende mudde nayo atwene batandika n'okuddayo batusosoleri batuyitabeeri ate ffe tuli baawano kati mulimu elements ya tribalism kusosolagana kyendowooza nti gundi East Africa eri in position okutuula nga ba summit leaders nga bwe batuddeko mu kyogamu ne batandikira awo okukola ki okwongera okutematama ebintu otherwise bwetulowooleza mu lutalo lwokka tugenda kuendinga apo nga tuludde nga tetujja kulumalawo koni twamala naye emyaka 8 paka wetwakkanya nti tulina okuteesa ababba ssente ze n'ebirala natateekako mukono kasooka enveko mu Bulango then dete Charles mbakulisiza nnyo mu Bulango dakika 9 zezibulayo era njagala Charles ensonga ya amagye gaffe okubeera ku kakati nze nga leader gwe nga leader okwawukana ku President Museveni the other one is Rura because ndi mulonde sebo wa ndi mulonde Rwombra bakulonde ne mulonde mu Uganda no yawamba nedda okay bwe yamala okuwamba obuyinza n'abuzza mu bantu tabuzangayo kati nze ni mulonde I'm legitimate he's also legitimate no he's not yawamba yes naleta demokrasia tajireta kati yafuka atya president kwe kumpita mu lukiiko kumpa obuyinza yafuka atya president banonda nzije ampa obuyinza so mulimo gwange gwali gwakufuna buyinza kuva wa Museveni kubuddiza ki abantu naye teyabutuwa so ekikola is not the 1985 constitution si ekola the 1995 constitution yes. No ekola is legal notice number 1 of 1986 what does it say legal anti yeteka wa Museveni nga president bwe yawamba obuyinza NRA kati tetuvanga wao kuyingira mu 1995 constitution twakola constitution ne tugitereka that's a different debate very good kati naye batekeje standby class 1 kati nze nange ng'omulonzi kanteeka abazadde ku standby class 1 sagala okozinga panic mu bantu no anto ngambe nkinyonyole kati ngeza okukinyonyola as a leader abazadde oyagala kuteeka abantu abazadde namwe mubeere ku standby class 1 kati standby class 1 ey'abazadde efaanana etya ati nkugira standby class 1 ekolera ku scenarios mwina intelligence omulaba agenda kulumba ejo oliteeka ku class 1 standby class 1 naye ng'omulaba omulabi agenda kukola ki kulumba o mugenda kulumba either mugenda kulumbibwa obanga mugenda kulumba kati president asazeewo agenda kulumba gwanga eddala ejjo liteeka ku standby class 1 kati in this case okuteeka Uganda kunyonyole standby yes mugenda kulumba gwanga eddala egwanga n'oliteeka ejjo n'oliteeka ku standby class 1 oba waliwo eggwanga erigenda okubalumba ng'olaba ligenda kulumba kiwedde you've confirmed ejjo n'oliteeka ku standby class 1 o waliwo calamity waliwo ekintu ekyobulabe calamity yes ekyobulabe akatyabaga yes nga bwalaba earthquake yabadde Afghanistan gwe muzera no omusisi yabadde oba ennyanja ng'eyo oba ekirwadde ekibi no ekirwadde not yeah it can also be a big calamity kati nga covid ono gwe mutugamba kati ate covid togiteera gye ku standby class 1 it's a big problem naye tetuuka ku level eyo but kantunule nti olabye ennyanja
Lake Victoria ntegenda kutambula ite mu Kampala kati amajega bagagenda kola kati kuyamba abantu in resettlement kutwala aid biki you can put a name on standby class 1 because waliwo disaster eja ngo girabye abasansa abagirabye msise egenda kukuba ate bwe nakuba evemu tsunami bwe nava tsunami but that one is in the extreme so utage the same kati nze bwe nteka abazadde because nze mfa kubana sifa ko bazadde now obalira scenarios nti mukuru Museveni kye yalabye maybe kye mutalabye naye yakoze eki yakirabye nakiteereje ku standby bwe kibate kibadde that is the best case scenario ibintu bitamanga bitambula bulijjo that's okay naye kye yalabye bwe kiba kati namwe abazadde abayina amagezi abatayina amagezi not a problem naye abalowooza oyina okuba n'emmere oyina okuba n'eddagala oyina okuba n'amazzi oyina okubawo n'akasente Charles please nkugambye worst case scenario obadde ki okay naye saagala obere alarmist omanyimu aba Charles you are alarming kali kyagensanze mu Buganda mwinayo ebigambo tekinvaako kitandugaho Saraji aba kyogera nenda Charles saagala kulowooza nti Uganda wetuuse ongambye nkunnyonnyole standby class 1 and your food kati nengamba best case scenario oli kye yalabye bwe kibanga kinaabaawo bwe kyotalabye maybe waliwo gyalabye volcano ntegenda kwabika naggulu wagenda okubeerawo volcano tannyonnyola lwaki ataddewo standby nakumubuuza lwaki because you want to weigh oyagala oweyinge I'm not addressing abasiru twala ngambe abatategeera amri aresole bagule Museveni yalabye nti naggulu hiru egenda kwabika as a volcano population etandika okudduka eyingire mu camps kata amajege takubera nga gali ready okubaliisa agatade ku standby class 1 naye ne ngambe tekiteesa je ku standby ekiteesa je ku standby class 1 nti waliwo agenda okutulumba nga Tanzania engeri gye yalumba Amini o twagala genda kulumba eggwanga eddala ejeringira ku standby class 1 naye tubale ne historia ng'ejeri ya Uganda liyingira mu ntalo wabweru engeri gye yayingira mu Sudan you remember nga tulwana ne Bashiru kuyamba kwa SPLA twayingira mu Congo kujawo mu Butu twayingira wano kujawo Habyarimana of course nabanga abyegana but ejete baliteka ku standby I'm not aware but wechibanga wechiri then you will give me that information kachola nze ngamba okukitegeera obulungi dikinvule bobeera ku standby class 1 ngawo bali obo ina mmere kumpi atalisto ngolawa wesobola okubeera kati question erinti ya miezi gon ngaya abakala moja bafa gwesereka kuseka sebo obwana ekala moja bukola ki nabo bwana bwazaalibwa ng'obubwo no sise kanti they are dying but I've said this worst case scenario yes was exactly because gwe uwo sebo dik olumbe runo okinga ruyaga diki olumbe tujja kujjancha tuto bwana bo so oyina okuba n'amanda energy amasanyalazi bwagabaho ngo oyina woki ebaka gasi ate n'emmere bw'ogiina oyina okubawo gye babba ne gye batagenda okubba because bw'oba nga oyina emmere ng'abalala bafa naye bagikubbako so oyina okuba n'emmere ya miteeko ebiri eyiyo n'ey'abantu gye banabba oyina amagezi otegedde naw kati katuddemu gye tuva kivaawa mukulu Museveni awa speech mu Harare mbadde ntera okujogerako wano ku Gasimbagane nga tuli mu ntalo ne Congo nja kukikola mu bufunze tuli mu ntalo ne Congo kati speech eyo ng'alaga nti yagamba mukulu Kagame azimbe gye ly'abatuusi I think you got a copy Musiraji azimbe gye ly'abatuusi abasirikale 1,000 nti Mobutu bw'anaalumba bw'anakkiriza abalwanyisa Kagame kulumba Rwanda naye amukasukire
ejeryo but 1000 naye nga batuusi. So the most important word is ekyokukola eje nga lya Luganda kiyite ethnic nga lya gwanga mukulu Museveni ya kitandika endowooza yagiwa mukulu Kagame. Tribe is Kabila. Kabila that's Swahili. Sumanyi. Kati halale najja wano nga bamaze okubano omugenzi lw'ejjema bamaze mukuba nagamba senga Uganda yabadde involved kyandibadde. No, that one was nga bakuba barwana ne Congo bali mukutesagana Zimbabwe. Kati ejeryo Kagame yazimba 1,500 teyazimba 1000 according to the Museveni's speech. Naye babajja Uvira babajja mu Uvira eri mu Congo n'abaana babajja mu Basisi. Kagame gye yajja abatuusa abo naye bwe yazimba ejeryo teyalireka mu Congo yalizima mu jeri y'e Rwanda. I want you to understand this. Nti mukulu Museveni ne Kagame be baleetawo enkola ey'okugenda mu ggwanga eddala n'ojjamu abantu naye nga ggwanga nga wantu katugenda mu Kenya ojeyo Abakikuyu ne bagenda mu Congo ne bajjayo Abatuusi mu Uvira ne Masisi ne babatendeka ng'ejje naye ne baliteeka mu jeri y'e Rwanda be bakitandika. So Tshisekedi naye bw'asobola bw'akwata Abahutu n'abatendeka mu jeri ya Congo as a standby force aba yakiyigira ku Museveni. So abaleeta that notion mu nsi actually no kenzo kashiteke ne mu nsi bebano ekyo kimu. Ekyokubiri mukulu Museveni yasooka okuwa abanoonyi b'obubuddamu emmundu n'abayingiza mu jeri nga banoonyi b'obubuddamu ate nga bawadde emmundu bagende baddeyo mu waabwe. Bano bakagame bali banoonyi b'obubuddamu yabawa emmundu. Therefore talina lokasi okulumba eggwanga eddala n'alivumirira bw'eriwa abanoonyi b'obubuddamu abaliyo emmundu bajje balumbe because yakireeta ku nsi. He was the first to arm refugees. Now kati ekizibu ekyo wekiba sijja kuddamu ngeri Museveni ne Kagame jeri gye balumba Kabila Angola Zimbabwe ne Namibia ne biyingiramu kati kangende ku ani azimba mu biseera ebyo bali basatu. Charles yali mukulu Kagame mukulu James Kabarebe ayali amekamande eri ne Nyamwasa mumanyi yali akulira ejjeri y'e Rwanda. Kati abazimba force eyo gye nkubulidde yali 15 omu mubo yali Nyamwasa. Naw kati Nyamwasa oyo gotoogerako ate mukulu Kagame agalawo boda olw'okwanti Nyamwasa ali ne mukulu Museveni azimba ejje mu Uganda. Naw Nyamwasa bw'aba wakuyingira mu Congo ayingidde mu Congo kulwanyisa Kagame aba ayina entandikwa mu Uvira ne mu Masisi because engeri Museveni ne Kagame gye bagenda mu Congo ne bajjayo Abatuusi ne Nyamwasa naye asobola ogenda mu Congo najjayo ki najjayo Abatuusi. Now so the problem in Congo therefore bw'oba olengerera wala si M23. The problem in Congo bw'oba olengerera wala is Nyamwasa. Nyamwasa is a new dynamic eyingiddewo right because tosobola kugamba nti because kyangu nnyo okuvumirira FDLR nogamba these are genociders. Museveni kyonna ekibawo is ADF because bano basiraamu banalukalala right kyangu nnyo but Kagame tasobola kugamba nti nyina ekizibu Congo nga kya Nyamwasa because kikyusa dynamic. Tosobola kugamba nti ejje ligenda okulumba Rwanda are genociders nta Omutuusi Nyamwasa agenda kutta ki Abatuusi. Akadde katuweddeko. Now I want you to conclude. So bw'ogenda mu communique yabadde Nairobi alengerere wala totunuliranga yo bakanyiza alengerere wala noonya ebyo batakanyizaako because presidents mu communique wawayo bakoze eki bye bakanyiza. Now bye batakanyiza naye bw'otulina communique ene mwegamba nti tugoberere constitution ya Congo kyekiri mu communique naye constitution ya Congo abali mu South and North Kivu tebalonda.
right naye abate bali ba Fayulu Fayulu yaliwa munne Bemba abo tebakola ki bwogamba nti territorial integrity ya Congo tuji respecting ani ayagala okutulako South Kivu ne North Kivu ani gw'obulira ekyo because they are telling the presidents ba neighbor ba Congo mwena muyino okusayininga nti to respecting territorial integrity ya Congo. There are therefore two suspects abali kuchino Kagame ne Mukulu Museveni mwagala kutulako Kivu chechirese tishkedi Kenya kubaga amatu chino muyino okuchi respectinga. Then the third one isn't wabero East African standby force ya African standby force Charles na yebo region akadi katuwedde kabatuliriza mu katonda wa balungi nyo tunadama ate omulundi omulala musibe bulungi era mweraba